ekizimbe kyafinisenge tikisobola kuya kityo. Omuliro gwakutte ekisulo ky'abayizi abalenzi ku ssomero Libalawooli Primary School erisangibwa e Kamuli ku ssaawa 5 ez'ekiro ekyakeesezza olwaleero. Omwana Bernard Famba ow'emyaka 12 eyabadde abulizzaako ye teyasobodde kusimattuka. N'okwewonya kunene omuliro okuyita mu kiseera ekizibu okutwokya nga tutwetegekeire tufiidi ekikanga bakiviire tuli bwawo tuli na miviina. Wadde ng'abaana baagezezzaako okuyita metroni asula ku luuyi olulala yagenze okutuuka ng'omwana yasiridde dda. By'ebintu by'abayizi tewali kyasimattuse ng'abadduukirize bagamba baagezezzaako okukola kye basobola nga buteerere. Tugezezzaako kuyuwa amaadi tuyuwa amaadi okujja omutuuka nga tutoola mu byenda byonka omuntu bwe twagemyeku gaali gufuuse nga lupapula akawanga yasigaire nga kawanga kasaire mu lupapula twatula mu byenda byonka. Tusulimya abaana tukoze tuti omwana omulala yatulemerera okuvaanya tutwamanye nga asigaire kuba yabaire sayizi nto nga myaka nga 12. Amyuka omukulu w'essomero lino Gerard Kawongo ategeezezza nga bwe basazeewo okugira nga baggala essomero lino. As school management tuenda kukoba nti tuyinza obutayongerayo na kusoma lunaku lwaleero ndaku baana badakubanga bakobera olunaku olundi olw'okwirayi. Ono awanjagidde gavumenti okubadduukirira mu kiseera kino kuba tebamanyi kyakuzzaako. Gundi building muli gibona yabaye so distracted tuzira kaisaawe eno nga Balolidde and boarding primary school wetujja kusuza abaana. Abakulembeze b'ekitundu kino bakukkulumidde poliisi okulwawo okutuuka. Emotoka ebeemu amazi twagira okuyita ku DPC e Kamuli yalukwati emotoka nfu babanga ezo zetesobola kuyamba ku muliro. Nenda kubasaba abaana tebalikuya ku masomero buli isomero eriri mwongere okukuuma abaana mwongere okuba abeegendereza tubane amasanyalaze gali gatya gawayaringibwa gatya at least wabengawo ku interview okujja okukyekingako bulete technician asobola okuba nga ageetekebeeda abone bwe gajja otambula. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Michael Kasada agamba batandise dda okunoonyereza ku kyavuddeko omuliro guno. Okwetegereza okusooka twalabye nga amasanyalaze gayinza okuba ge gavuddeko omuliro guno. Ttiimu y'abasirikale baffe ng'ekulembeddwa DPC ow'e Kamuli yasobodde okugendayo yababeerako ne byebataasaako n'omulambo ne basobola okugufuna. Tukyafuba nnyo okulaba nga twongera okunoonyereza okuzuulira ddala ekyavuddeko omuliro guno. Poliisi omulambo egututte mu ddwaliro ekkulu e Kamuli okwongera okugwekebejja.